Essanyu amazina n'embuutu bye bibadde ku kyalo Nakapinyi mu disitulikiti y'e Mukono nga Ronald Kibuule atongoza kakuyegewe mu kaweefube okunoonya obuwagizi ku kifo ky'omubaka wa Mukono North. Kibuule eyali minisita omubeezi ow'amazzi yegattiddwako abamu ku bagagga mu kitundu sako ne bamusega nsimbi mu kuwenja akalulu. Ng'ayogerako eri abawagizi be abasabye baddemu bamwesige asobole okuttukiza enkulaakulana gye yali alese mu kitundu. Nabireka tebayogerako wadde neki obumaŋŋambye amasannyalaze wegakuba addukira wange temukimanyi transfoma zammwe nateekawo omugongo wadde eribbali obategedde amazzi gakoma. Ku nsonga y'ebyobulamu ono asuubiza nga bw'agenda okufuba okulaba nga bateekesa mu nkola ensonga y'okuzimba eddwaliro eddene mu kitundu kino ku kyalo Nandagi kubanga omukulembeze w'eggwanga yamala dde okuwaayo ettaka eriweza yiika 10 kwerigenda okuzimbibwa. Nze saagala ogende mu ddwaliro, njagala eddwaliro likusange wano Nandagi wano emabega ga Roseform otambuza na bigere mwami Museveni yatuwayo yiika 10. Tewali azibangiza nga siriiyo za kuzimbako eddwaliro hospital wano mufunye hospital service center 4 ambulance zibeeraawo abasawo babeeraawo terigalawo paka ki ku makya. Abamu ku bakulembeze sako n'abatuuze balaze okusoomooza kwe bayitamu mu kitundu kino omuli amazzi amasannyalaze n'ebirala bye bandyagadde omubaka akoleko. Lese amazzi ge waleeta zasigaza payipo wagenda nago amazzi tetulina ate ng'ekyalo kyaffe okimanyi kikalu tekuli mazzi. Tusaba ku mulundi guno kaapu zaffe ziddemu okuyiika nga bwazireka. Ensonga endala ekkubo eriyita ewuwo nga liva ku Victoria zisebo lyafa dda. Nsaba ku mulundi guno wabozeeyo mu Paalamenti liyitemu. Ate Mityana Bishop William Tomusange Bifachi asabye abalonzi bamulonde ku ky'obubaka bwa Mityana North kubanga alina enteekateeka namutayiika singa anaaba alondeddwa. Era bassebo ne bannyabo omulamwa gwange omukulu gwa nkulaakulana na nkyukakyuka. Ono twamusanze ku kyalo Bakijjulula ekisangibwa mu ggombolola y'e Bwera ng'akuyega abalonzi bamuwagire. Amasannyalaze kizibu gye tuli. Ebitundu ebisinga byandibadde byakulaakulana n'ebiremeddwe okulaakulana olw'amasannyalaze. Ensonga endala gye ngenda okukwatako ensonga y'ebyobulimi. Njagala introduce nga kye bayita sustainable agriculture. Tulabe nti mu agriculture abantu beekondera maniwo waabwe bakulaakulanye ettaka lyabwe. Ettaka lyaffe tulekeraawo okufuuyira, tulekeraawo okukozesa ebigimusa oluusi ebizungu ebigimusa ebyo byonoona ettaka lyaffe. Mukuŋŋaane mujje agenda kubayogerako gye tuli omusumba Bishop Tomusange.